eno kubanga historical njagala ko mwenna Abaganda abakyaliwo abaali mu ndagaano gye eyakolebwa wakati wa Museveni ne bannayuganda naddala Abaganda n'abataka mu kibira ekikunyu mwenna mbagala ku video eno njagala mwenna bayita mwenna ba historical mbere ku video eno kuba nebingi binjagala bategeeza mbitegeere naye kusinda ddala Charles Peter Mayiga wasanya kalonja alowere ku video eno njagala buli muntu yenna abere ku video eno tugende mu maaso nga bulijjo mpozi tekiba kya bulyaza amaanya kutandika video eno nga sinna twala bubaka bwange bwa kusasira eri family z'abagenzi Baganda baffe bonna abakutokomokedde mu kabenja kaguddewo olunaku lwajjo bannaffe baali bagenda okwolekera ekitundu ky'omwolo gye baali bagenda okunoonya akalulu ka muganda waffe eyeesimbyewo ku tikiti ya Nuupu nti kiralo nnyo ddala Baganda baffe abaviiriddwako obulamu bwabwe ate ne tusaasira nabo bannaffe mwenna abali mu njega y'okuba nti mulina ebiwundu muli mu bitanda amalwaliro ag'enjawulo Mukama bakingirize musobole okubanga muwona enjega eyo kibi nnyo era kitalo nnyo okufiira Baganda baffe abo kyennyamiza okuba nti mu budde buno wetwetagira enkyukakyuka ate ye Katonda asala okukola bibye nga mumanti Katonda tananyezebwa ye basaza tutuna kyakola kyekyo kyaze tujjagina nakyo nenga buli muntu mu Uganda wegendereze nnyo embeera gye tulimu si nnungi nnyo olw'ensonga nti ebyokwerinda byolina obinyweza okusinziira kuba wobeera na biki byokola abatamanya ngamba bano bamalidde okusanya buli mulamu buli muntu yenna ategeera mu Uganda so kiri gy'oli okwenyweza security yo nawe kenyini okwenyweza obenga osobola okubanga otabuza ensonga gabaziri so no kitalo nnyo ddala Abaganda baffe abaziikiddwa olunaku lwaleero Mukama bakingirize era abasonyiwe byabasobako kitalo nnyo namwe bali mu malwaliro tubasabira Mukama basobole okubanyiga ebiwundu musobole okubanga musuuka mu ngeri omu oba endala kitalo nnyo ddala awo nno sigenda kulwawo njagala kutandika n'ekigulalugi kyaleero mu kigulalugi kyaleero njagala mutagingire Charles Karoli wasanya Peter Mayiga Mr. Araje ne mukama ne munne ayitibwa Henry Sekabembe Kibiru onono ye minister akwasaganya ensonga z'abavubuka mu gavumenti y'Emmengo oba eya Ssaabasajja Kabaka njagala omukulu ono Henry Sekabembe Kibiru abere ku video eno kubanga information igenda esolwaliro mu kigulalugi egenda kuba ebakwata ko saagala saategedde saawulidde nenga sinagenda mu kigulalugi njagala ngende mu kalowoozo ka leero nti okingende ku kigulalugi nge mutaginga abantu bano bonna njagala ko ekitibwa Henry Sekabembe Kibiru abere ku video eno minister Mulambe Mmengo wasanya Charles Peter Mayiga abere ku video eno kubanga nembo na mu kigulalugi ky'abantu babiri njagala kola information nga ya kigulalugi bantu babiri tugende mu maaso eno ke kalowoozo ka leero eri mwenna abasajja n'abakazi bannayuganda buli mujasinzira okuwulira nendoza kana akamessage njala kagende eri mwenna abasajja saagala obugera kunyigira mu nyigira mu kalowoozo ka leero kagenda eri mwenna basajja bannange ffenna tuli basajja ku nsi kuno tukola ebikolobero bingi nnyo mu nzikiza ne mu mataala naye ng'ebikolobero tusinga okukola kwe kuba nti twefuula nti ffe tusajjala ate nnyo okusinga bantu bannaffe naye ate nituba nga tukolera mu ensobi nnene nnyo mu kusajjala ate okwo mu kusajjala ate kuno gye tusajjala ate oba gye tutambulize engabo zaffe tuleka tusizeeyo ensigo naye mu kusiga ensigo zino ebiseera ebisinga tuzeegana olw'ensonga nti tuba tuli bafumbo oba tuba tulina abakyala be tulese mu maka gaffe ne tutya okuggyayo obuvunaanyizibwa gye twabuleka okuba nti tubwolekeza oba tubulaga ki kye tulina okukola eno message njagala egenda eri mwenna abasajja nti basajja bannange mwenna buli gye muli obanga okimanyi oli musajja okyatambuza okyatabaaza engabo njagala obe n'obuvunaanyizibwa ng'otegeera nti engabo gy'otabaaza ebiseera ebisinga muvaamu ebibala njagala mugumire nnyo ebibala ebyo mutwale obuvunaanyizibwa mulabire ebibala ebyo ayinza okulowooza nti ebigambo byenjogera tobitegeera mpise wala nnyo naye njagala kubeera mwerufu n'abategeeze omusajja yenna ng'okyakwana omusajja yenna ng'olina omukyala ewakoli musajja mufumbo oba oli wampe toba toli mugatte naye ng'okyagenda n'okwana ebbali ebintu byonna ebiva bivudde mu kwana njagala obikkirize nti bibeerawo abaana bangi mu Uganda abatakirinako bakitaabwe babalabirira olw'ensonga nti abasajja mwagenda okutabaala ne mufunisa abakazi embuto ezo naye ne mutatola buvunaanyizibwa okulabirira abaana abo ne mutatola buvunaanyizibwa kunoonya abaana gye bali ne kikomekkereza nti abaana bangi bali mu lusuubo tebalinako bakitaabwe bannyaabwe basiisidde nabo abaana bali mu kucunya abakyala baga twagala batabala baffe bali luddawa nga naawe omukyala otya okubuulira omwana nti olina kitaawe sinakindi bomubuulidde omwana ono atwala obuvunaanyizibwa okunoonya kitaawe n'amwegana ng'atya amakaago okusaanawo olw'ensonga nti nawe kennyini katabaazanga tewafaayo okulaba kiki kikyava mu ngabo eyo gye watabaaza ku lunaku olwo so nno guno omuze guli nnyo mu Uganda oba mu nsi yonna basajja
njala mutwala obuvunanyizibwa nti lwojjamu siruwale n'ogenda okutabaza engabo eyo nga togenze kweyamba just ng'ogenze mu kikola kya bufumbe ky'abantu abakulu kitegera nti ebitundu 95 buli 100 muvaamu omuntu omulambe yeetongodde njagala bategeeza nti mulekeraawo okwebuzaabuza nga bafukana banaaba nga mumaze okufunisa abaana b'abaana embuto ne mubalekaawo ttayo ng'ate ne buvunanyizibwa oba abaana mubasudde temusobola balabira abamu ne mutuuka n'obbeegaana ekyo kikyamu nnyo kikolwa naddala abasajja mu Buganda ne mu Uganda yonna mutwale obuvunanyizibwa ate omusajja akula baana omusajja ayala baana okwegaana abaana muze mu binnyo oba obutayagala kulabirira abaana bemuzadde kibinnyo tekiba kya buvunanyizibwa gwe kubanga olina ebbujjerere wazaala mu mukazi ebbali n'otalyanjulira mu bazadde bo n'otalyanjulira eri mukyala wo ng'omwana tomulabira n'asukka okubonaabona nga talina muntu amulabira nga mwana tamanyi na kitaawo ekyo kibi nnyo mukikendeeze mukiggyeewo mukimanye nti lwogenda okukola ekikolwa ky'abantu abakulu muvaamu ebibala ate oluusi bimwegaana kibi nnyo mukikomye kiswaza kubanga batwogerako bibi byokka nti abasajja tuli babi nnyo so nga ate naffe kennyini ebiseera ebisinga tuba tetujjukanya oba tetwejjukanyiza biki bye twaleka mu nsonga eyo so nno mwenna abakyala naddala abaana abobuwala mbegayiridde nnyo mu kikolwa kye tuyita ekyolunaku olumu okusinkana omusajja olunaku olumu oba mu nnaku bbiri ne musalawo mutta ekyama ekyo ne mukitta mumanye nti ebivaamu naawe kennyini bivunanyizibwako 100 ku 100 so mwenna abasajja mutwala obuvunanyizibwa mumanye gy'otabaali ebiseera ebisinga olekayo ebibala mufube nnyo okulanga munoonya ebibala ebyo era mubyanjule mu bazadde bammwe oba mu bakyala bammwe kubanga omukyala bwemuganda nazadde omwana ebbali tajja kunyiiga nnyo nga ggwe asiise ate omwana oli gw'oliseyo nga tomulabirira oba gweweegaana ajja kunyiiga nnyo n'okusinga ggwe olowooza ekyo nekyo kibadde ekirowoozo kya leero kati njala genda ku kigulalo kikyaliro era mbatumiddeko nnyo mwenna baagala akanyomero kano ak'ekigulalo mu programu gyenkola buli lunaku lwe mbasobodde okujja timubale nnyo mubale ddala kola akanyomero kano ate mubale kubeera ku programu enagisharinga olunaku lwali luno nina emboozi nkulu nnyo era nga njala mutangira abantu bembasabye njagala yose tibahobera tabasale mutana wakalikeza abere kuno muganda wange Jjakana Nadduli njala obere kuno ne kitaawo yennyini Haji Nadduli abere kuno ku vidiyo eno wasaanya eryo tteeka ne bensomye amanya gaabwe noono mukulu Henry Sekabembe Kiberu njala abere ku vidiyo eno kubanga mu kigulalo kyaleero njala kubategeeza kate ng'omusizi agule ku Siyani nti ngenda kulirako bantu bange era nga ntandise bwenti njala otegeeza Obuganda n'Abaganda bonna nti kive nnyo omusajja omukulu okuba nti oli wa kulabirwako mu Buganda ngero olina erinnya naye ng'ate mukola ebikolobero bwe muba okukola ebikolobero mu maofiisi ne mwerabira obuvunanyizibwa obuva mu bikolobero ebyo wano navaayo n'entegeeza lunye nti omumpembe wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga omuze guno gwe yakola ndowooza yagusiiga ne banne nga wetwogerera essaawa zino omusajja ono wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga nga bwe bategeeza nti yazaala abalongo n'abazaalira mu ofiisi y'obwakatikkiro n'atatwala buvunanyizibwa kuvaayo kulanga abalongo bano bategeeza Buganda nategeeza abantu bonna naye ebintu bino byamuviiramu ekizibu kyekiriwa amaka gali mu lusuubo era gayuuga era wetwogenda gye mufudde katono mwami ono yakuba amavi n'atuuka okwegayirira omukyala ebyavuddemu kambi mbabulire ebyavudde ku balongo ekisookera ddala bino mbikola okuswaza mu basajja mulekerawo okwepankira ku baana babiri mutasobola kulabirira omukulu ono bwe mali mulabisaano nti yazaalira abalongo mu ofiisi omukyala wawakana atabukanga enswera enkubeko omuggo omusajja ono yategera nti amaka gayuuga n'agenda neegayirira omukazi n'akuba amavi ku ttaka omukazi n'amuwa ekibonerezo oba ebibonerezo lwammanga mu kibonerezo ekyasooka mwalimu nti munnange gusinze aliwa bitono kankusuute ku mitimbagano gyonna nsooke nkuteekako ndakulabise nti gwe wasinga era gwe omukyala gwe tuwangade naye ekyo n'akikola omukyala tekyamumalira n'amugamba kati nedda ebintu bijja kumala kubanga onjooze nnyo n'amufukamiza wansi n'amwetondera omukyala n'amugamba okungatta njagala onzimbire ennyumba era omwami ono yalina poloti ekajjansaawo n'agiwa omukyala omwagenda okugulamu ekizimbe akiwa omukyala okukkakanya obusuku kuba kimanyi nti omukyala omwaviira mu bufumbo buli kimu kijja kuba kigenzi nga bwe kirina okuba mu kkowe lyerimu era omwami ono alina ebintu bingi nnyo ebyokuliwa okusiba ekituli kiri ekyokuba nti yakola ekisobyo n'azaalira abaana abalongo mu ofiisi ate lwali terigusa neyazaala abalongo ennyini n'alongo naye n'alusitula buto olw'okuba nti yalaba nti mukyala mukulu bamaze omusuuta bamusuubiza n'ebyokumuwa naye n'akwata enkandaggo kwe kutegeeza wasanya Charles Peter Mayiga nti munnange nze abaana abanga tebagenda kukulira wuli kubanga balongo olina okunfuna amaka ageetongodde noono ali mu kattu akatagambika okuba nti olina okuzina abalongo bano babalmaliriza n'okubasiba n'omukyala ono mufunira amaka ageetongodde naye nakino kimuleetedde obuzibu olw'ensonga nti atya ensi yonna okutegeera ekikolwa kye yakola nabagamba sibawo information nfu okujjako bategeeza information entuufu nga bw'erina okubeera ekikolwa kino tukivumirira era kya buzibu nnyo abasajja biyita abavunaanyizibwa okukola ebikolwa ebiswaza mu gavumenti oba ne mu ofiisi za gavumenti weppo n'ebitongole ebyenjawulo
kino nno kyolekedde okuba nti kikwata n'abakungu baafuga nabo. We twogerera omukulu ono Henry Ssekabembe enegenda kubeera warning. Henry Ssekabembe Kiberu ono nno nga ye minisita akwasaganya ensonga z'abavubuka. Mukulu nzize olwaliro kuwoninga mu kiggulalo kino. Bw'oba olina ebyakusobako mu myaka 2 mabega nga wakava ku university oba ku ssettendekero gye wakyamya n'ogenda n'otambuza engabo yo era n'ozaalayo omwana wabula omwana n'otamulabira n'omwegaana n'okutuuka olwaleero nga tolina kyokolere ku mwana ono ng'omwana ono atuuse n'okkula nga wamwegaana nga n'endaga butonde yakolebwa era ne baweera enkiiko ezaatula ez'amaanyi okutegeeza ku nsonga zino ne weegaana nga nenabugisi mufungize mulekeraawo okuswaza Obuganda n'okuswaza abasajja. Buli musajja yenna amanya nti ojjamu essiriwale nga togenda kweyamba ng'ogenda kukola ekikolo ky'obufumbo kimanye nti ekiva mu kikolo ekyo libeera zadde. Mutwale obuvunaanyizibwa okunoonya omusaayi gwammwe gwe muba mulese ebbali. Abakyala bangi balina abaana be bayita bizibu nsi yaleeta n'amannya ag'ekikanga ekyo olw'okuba nti basajja mmwe mwakutuusa ebikolobero ku bakyala bano ne mutasobola ate kulabirira baana bano. Mukulu Henry Ssekabembe minisita omulamba w'abavubuka obeerako programs ng'obuulirira abavubuka era ng'obalambika naye ono omwana gwe wazaala mu myaka 2 gye buvuddemu akava ku ssettendekero lyonna liwaliko waaki wamwegaana nga n'endaga butonde yakolebwa ng'eraga nti omwana wo emyaka 2 omwana wamwegaana naye ng'ate gwe kennyini abantu bangi bakutuukirira obeeko engeri gy'oyamba omwana ono wagaana kati nga nena bwe gisimufungize nkulabula video gyenzirako ku Sande Mbulange Mengo bw'oba tonnatwala buvunaanyizibwa genda kunoonya musaayi gwo guno gye guli ngenda kuleeta genesis oba olugero lw'engeri gy'omwana gye yatuukawo biki ebyaliwo ebifaananyi mbijjeyo na buli kimu kijjeyo n'omukyala mujjeyo n'ebifaananyi bikube ku intaneti bwe mujja otegeera nti abakazi bakooye okubamanyiira nkiddamu. Henry Ssekabembe Kiberu minisita wa Kabaka wa nsonga z'abavubuka ogamba nti okulembera abavubuka Mengo naye ng'ebikolwa bimukulu okuzaala mu baana b'abandi ne mbasuulawo ne mugaana okulabirira abaana ng'omusaayi gubalondoola kati nkulabula nga nenabo gisimufungize nkuwadde ennaku 7 nga toyagala nkwabye okuleeta ekifaananyi ky'omwana omukazi ne DNA test ezava mu saziraga nti omwana gwo nga muswaza Obwakabaka nnaku mukuwadde 7 nga nenabo gisimufungize bw'otavaayo kugenda kunona musaayi gwo nagugulabira kuteeka mu buvunaanyizibwa ofiisi ey'owa minisita ekulaakulanya abavubuka giveemu ate nkulabula ennaku ziri 7 ku Sande singa nkumuwona nga tewali kigendeze maaso ngenda kuleeta buli kimu kikube ku mmeeza wano lwojja otegeera nti tukoyo tuswaza abasajja tukoyo tuswaza Obwakabaka bwa Buganda abasajja abakulu muleka amaka gammwe ne mugenda ne mulomba ewalala mukulomba wane mukolayo ebikolobero ne mutadda kulabirira ebikolobero bimwakola. So mukulu Ssekabembe minisita w'abavubuka Mengo naawe kulokwe kulabula ennaku 7 zenkuwadde okutuuka ku Sande nga tewaliwo kyokoze kujja musaayi gwe gye waguleka ngenda kuleeta endaga butonde zebakola nditeefana by'omukyala nditeefana by'omwana bikube ku mmeeza ensi yeneetegera n'abakawu gaffe anti mwagala nnyo okufiisa amaka g'abannammwe n'okufiisa omusaayi gw'abaana abaana ne bafuuka emmomboze ng'ate mulina ssente ekyo kyo nkikugambye nkikuteddewo ku Sande ejja lwakiri puroguramu n'agikolera gwekka kubanga tukooya akamanyiiro mweyambisa abaana babandi ne mbala ne mbasuulawo ne bafuuka second hand mwe nga mweyagala kubanga mulina ensimbi. Mukulu Henry Ssekabembe Kiberu nkutegeeza mu myaka 2 mabega ezzadde lye wazaala n'olyegaana omusaayi oguli mu kulomba nga gwe weeyagala nkugambye ngenda kukwabya singa tobaako kyokola within 7 days owedde. Ngenze ku nsonga endala ekiggulalo nkifundikidde olwaliro bwe nkifundikidde njagala genda ku information endala then ndyoke ngende ku kyandeese obulungi ku information eyandeese. Alright, njala bategeeza mwenna Bannayuganda buli muntu yenna gy'oli ng'okola business weegendereze nnyo state erina abafere bangi nnyo. Abafere bano bakola ebikolo bingi ate balina business z'amaanyi ze bakola. Mulimu abatunda emmotoka mwalimu kitegeddeko nti waliwo abantu abatunda emmotoka n'agikuguza bw'amala ogikuguza ate n'asindika poliisi ng'erina ne summons ez'emisango egiraga nti emmotoka eno yabbibwa mukubbibwa nettibwamu n'omuntu oba yabbibwamu n'ensimbi emmotoka ne bagitwala. Abalala balina obukodyo nga bakozi ba state n'akuguza emmotoka ne mulagirira olunaku lw'okusasula balance olunaku lw'olina omusasula n'ajjako essimu bw'amala okugjako essimu wayitawo ennaku 2 emmotoka n'agikima olw'okuba nti bakozesa state.
kali kana akakodyo kali nnyo bakozi ba government era aberimbise kuba nti bantu nenga ate bisolo njana kulabula omukulu ono bobanga oyina abantu bozobba okusinza ku information gyenfunye njagala nga nabo gisimu fungize nawe nkuwadde ennaku 7 ng'otandise okukiryalinga emmotoka z'abantu ezibawadde omukulu olwo bamuyita Alex Binyenda bobanga omanyi amanya ku Alex Binyenda ng'oli state mafia era ng'oli mukozi wa bitongole bikettira munda mu ggwanga ng'oli kaddiira ng'omanyi nti olina abantu bobuzabuza ebbanga ng'obabbako emmotoka zaabwe ate ng'omaze ozibaguza abamu nobalyaza amaanya ng'amaze okusasula emmotoka ze basasuddeko ekitundu ne balina okusasula payment eddako notakwata ssimu n'oziggyako ate n'okomekeza nga mubasibi makomera n'ebifo bitategerekeka n'obacunya n'okubajja obulamu bwabwe naawe ngenda kuleeta ekifaananyi kyo ne bwina kukwatako n'abantu bewakabba bw'omanyi nga gwe Alex Binyenda with immediate effect kiryalinga amabanja g'abantu bewakabba ne bewakafera mu system y'okuba nti mukosa ebitongole by'okwerinda ne mutandika okubba abantu nga mubaguza emmotoka ate ne mbeefuulira ku last time n'emmotoka ne muzizaayo sinakindi awamu ne mbatta nkiddamu omulundi ogusembayo Alex Binyenda nga nenna bugisimufungize naawe lekerawo okubba abantu kubanga kenaakuddira ojja kuba otegedde ndowooza mutegedde bulungi tunjala tandika ne program eyaleero egenda tambulira ku mulamwa okugamba gutya program eyaleero egenda tambula bweti okusookera ddala ndi mwenyamivu nnyo era siri musanyufu nnyo olw'abasajja abeeyita Abaganda abatandise okutyoboola engoma ya Buganda n'okutyoboola obwakabaka bwa Buganda okutuuka ku ssa erisobola okuba nti lityoboola ne Ssaabasajja Kabaka muganda wange Jaka Nadduli siri musanyufu nabadde ku social media kuno nga n'ebintu by'empita n'endaba ne bansindikira video emu wavodde omutanda n'ovoola n'olya olulangira era n'oyogera ebigambo bingi ekisookera ddala nga ntandika njagala kumenyawo ebigambo bweyayogedde ndyoke nkujjukize ekisookera ddala njagala kutegeeza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'Okoojo waggulu Nnyondo talina nsimbi zonna zajja mu State House oba Museveni z'amusasula oli musajja mukulu yasoma mateeka ozoyogera ebigambo bingi nnyo nga nkukootinga bw'oba wasoma mateeka era ng'olina bwino njagala okwate ogende mu State House ewaayo State Baholo Tabasale mutano wa Kalekezi akuleetere voucher oba bank transfer azikuleetere oziteeke ku social media nga Ssaabasajja Kabaka afuna ssente waani ewa Museveni ekyo kisooka ekyokubiri wavudde n'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka yakulembeddemu okuleeta Muhoozi Kanyarugaba era ne birthday Ssaabasajja Kabaka yagikkiriza egende maaso mukulu ekyo nakyo kikyamu kankunyonyole ekisooka Ssaabasajja Kabaka omukolo gwe ogw'amazaalibwa gutegekebwa buli mwaka era ku lunaku lwalina okugutegeka lwalina okubeerayo Ssaabasajja Kabaka yali akyaddeko ewaakasujja omukolo ne guyimirizibwa kati gwagenze n'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka olw'omubuli yakulembeddemu okuleeta Muhoozi nga bwe yaleeta Museveni era yamukulembeddemu njagala kutegeeza n'ekyo kifu era njagala tegeeza Obuganda omwami statement zeeyisiza zonna nfu Ssaabasajja Kabaka okimanyi bulungi nnyo mukosefu era bwe yagenda okukyala ewaakasujja omukolo gwayimirizibwa mpaka lwe yakomyewo okwaboobwe wagenze mu maaso n'ogamba nti era Ssaabasajja Kabaka olumba olumbala embirizi si butwa nga nze bwe njogera mukulu eyo anarrative gy'oliko nfu nze saagala kweŋŋanga bwanga bwange wabula njala kutegeeza bw'oba olina omukono gwa gavumenti gw'okolera kola emirimu gyo nga togirimbikamu bintu bitakwatagana nga mpale za Mukama oyo Tibaholo Tabasale mutano wa Kalekezi ekisooka Ssaabasajja Kabaka gavumenti y'omumpembe yose Tibaholo Tabasale mutano wa Kalekezi gyakulembera oba naawe gyoyinza okuba gyowereza yamuwa obutwa si mpewo za Buganda oba mpewo za kika ky'Abalangira nedda kansooke nkunyonyole waliwo empewo ezijjanjabirwa mu ddwaliro ezizungu waliwo empewo ezireeta alaji omuntu n'afuna alaji n'atuuka okuba nga omukasa mukise mukulu njagala oyogeremu omuntu munnamateeka eyasoma omuntu yakola amateeka n'asoma diguli endala ebigambo by'oyogera kati bitandise okutulaga ekituufu nti ebintu ebimu by'oyogeremu tebikyakwatagana Ssaabasajja Kabaka yaweebwa obutwa bw'oba oyagala okumanya genda mu lubiri lwe mwatudde mwasiisidde akubuulira olugero okusinga gwe n'ojja n'oteeka bipapula ebigambo bitakwatagana Ssaabasajja Kabaka yaweebwa obutwa era alaja na butwa obugenda omujjawo kyetuva tulwanako agende ewaakasujja asobole ofuna obujjanjabi ekyo nabyo kyabadde kikyamu
bw'oba oyagala kufuna ebikwata ku Ssaabasajja ku bulamu bwe nga ggwe munnamateeka era omunoonyereza osobola okugenda mu lubiri ebbanda n'osaba ebikwata ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka ne babikuwa oba okunoonyereza ku ddwaliro lyonna Ssaabasajja Kabaka gy'agenda okufuna obujjanjabi ofune ebbaluwa ezikwata ku bujjanjabi omukolebwako so singa gwe bwagambye nti empewo za Buganda ze ziri mu kumulwaza nakyo kikyamu kati kyo nga nkimaze njala tutandika bweti wayogedde ebigambo bingi nnyo n'otuuka n'okugamba nti kyangu nnyo n'omutanda omugjamu oba omukunkula omukono mu kibya nga tuyita mu kalulu ke tuyita sensa oba omugjamu obwesige mu kulembeze ekyo kiyinza okuba nga kituufu naye ate olina kyeweerabidde muganda wange ebyafaayo bibeerawo era tubisoma bulungi nnyo nga bwoli munnabyafaayo naye leero njagala nkusomesemu otegeere mu Uganda nga bweri nga bwefaanana Uganda yasangibwamu Obwakabaka obw'enjawulo nga n'obwa Buganda mwe buli era Buganda yakuumibwa bukuumibwa ne mu kukuumibwa Omungereza yagikuuma yajja n'ekigendo ekyali ky'okusaanya Obwakabaka bwa Buganda era n'agiteekako kye tuyita effubitizi kye tuyita enge kye tuyita obutaagaliza mu butaagaliza buno olw'okuba nti ebiseera Omungereza ne banna baali batwala amatwala ag'ensi ezisinga obungi be baalina sse ku mmundu n'obukulembeze mu nsi ez'enjawulo baatuteekako obukyayi obutabangawo era mu ndagaano zonna ezaakolwa enkadde zonna z'omanyi saagala tuzigendemu eyo njagala tutandikire ku Mungereza watandikira okukyawa Obwakabaka bwa Buganda okutuuka okwagala obusanyawo n'olwaleero n'abakulembeze bonna ababadde bazze nga bali ku mission ya kusanya Obwakabaka bwa Buganda ekyo kiwandibadde osimba tessira so sigamba nti Ronald Muwenda Mutebi yavuddeko obuzibu obuli mu Uganda oba mu Buganda nedda obuzibu bwava ku Mungereza njagala obozzemu okusomesa ku programu yonna otegeeza abantu history y'Omungereza against Buganda Kingdom ebirala byonna byesoyiwe biveeko ekizibu kya Uganda ekizibu kya Buganda si Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri ekizibu kya Buganda ye Mungereza ne ba agenti be government ezize zifuga Uganda bwe buzibu bwa Uganda buzibu bwa Buganda so si Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri olw'ensonga obusikire bwazaasikira nakati ebizibu ebiriwo njala kutegeeza nti ebizibu bino byonna bibaddewo nga biva mu Mungereza era yatambuza ebintu bino ne program eza government eziriwo eza divide and rule Ssaabasajja Kabaka talina kimu kyonna kyamanyi era nga musajja muwambe okujjukiza katono omanye ebyafaayo n'ekitamanya ebyafaayo kati njala nkugire katono nnyo nkutegeeze njagala okubire Haji Nadduli kitaawo omugambe taata nina binjagala okumanya ebyali mu nsiko nga mukola endagaano wakati w'abataka ba Buganda naye seti bahabula tabasali mutano wa Kalekezi endagaano ze baakola nga tonnalumba Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri sooka okubire Haji Nadduli akubuulire ebyafaayo by'endagaano ezaakolebwa wakati wa Museveni n'abataka ba Buganda azikubuulire kubanga Nadduli bukyanga ayogera tayogera ku ndagaano zaakolebwa lwaki tazoogera gwe kennyini olina access ku mpapula za kitaawo naye tovanga yo kubuulira Bannayuganda ndagaano ki ezaakolebwa wakati w'abataka ba Buganda n'okuleeta Museveni bw'ona okola ekyo abantu bajja kutegeera bulungi nnyo n'ebifo nga tonnakola ndagaano zaakolebwa mu 1882 ekikunyu mu kibira ekikunyu nga ne kitaawo waali n'akubulya biki ebyali mu ndagaano ebyo Obwakabaka bwa Buganda ne Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu sooka wajjemu nkiddamu Ssaabasajja Kabaka mujje mu bintu bino kubanga endagaano ezaakolebwa abataka ba Buganda nga ne kitaawo mwali nga tazoogerako naawe zivayo zibuulira abantu kitaawo azirinako kopi era azimanyi lwaki tazoogerako lwaki kitaawo tayogera ku ndagaano z'ekikunyu mu kibira ezaakolebwa wakati wa Museveni n'abataka ba Buganda toddamu kuteeka Ssaabasajja Kabaka mu mboozi yo watuuse n'omuga nti mubbi eyo ngenda gendayo naye nga tonnajja kulunziramu njagala osooka ogenda osomesa abantu omuzungu kyeyakola Obwakabaka bwa Buganda n'okutuusa olwaleero kubanga tugamba tuti eby'omunju tebitottolwa buli lwovaayo n'olumba Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu nga tosose kumanya Obuganda bwatuuka butya mu mbeera eno kitegeeza oba oyonoona ate ebyo ebyakolebwa kitaawo kennyini kitaawo yandikuwulidde Obwakabaka bwa Buganda bwatuuka butyawo omuzungu yabutuusa atyawo gavumenti ezaayita zaatuusa ttya Obwakabaka bwa Buganda kati kankunnyonnyole bwe nti
kundagaano gye nninako esoma bwete Yoseri Tebabula Otabasala Omutono wa Karekezi yali President Nsanga Bisibe mu ndagaano gye yakola n'abataka ba Buganda ekikunyu mu kibira Omuruwero district nga nekitawo kennyini yaliwo nga atudde ajolesa amaaso nga yimu kubaasayininga endagaano eno. Endagaano eno Yoseri Tebabula Otabasala Omutono wa Karekezi bwe yali agiwandiika ne banne yabagamba njagala Baganda mu nnyambe tusobole okuggyako Obote nange nkozese eggwanga Uganda okusobola okudda ewaffe Rwanda era ekyo mu ndagaano mwe kiri kitawo nga tagisomanga. Yoseri Tebabula kuno kwali endagaano esoma nti Museveni yabagamba musajja Munyarwanda opened talina gwatagamba nti musajja Munyarwanda era nabagamba njagala kweyambisa Uganda okujjako Obote kwe mbansinzira nange nzire waffe Rwanda seetaaga kubeera mu kulembeze wa Uganda. Eyo endagaano nga togibuliranga bantu kitawo nga tagibuliranga bantu njagala kitaaveeyo kubera mu ndagaano zino yalimu era nga mpandiike ngaziwandiika. Yoseri yagamba saagala kufuga ggwanga Uganda wala njagala kukozesa Uganda ng'akamasu tujjeko Obote nange nsobola okufuna obusinziiro nzire waffe Rwanda saagala kufuga ggwanga Uganda. Era bino byatuuka ku Munnayuganda Kayiira Dr. Andrew Takome Kayiira eyali alidinze ebinja by'abayekera ebyali bisinga obungi mu meeting eno abantu abalimu kaba kutegeeza abataka ba Buganda mwalimu Omulangira Walugembe Kasabanda yalimu omugenzi Samu Ssebagereka yalimu kitaawo Abdul Naduli yalimu Kauleka Godo yalimu Dr. Livingstone Lwanga yalimu Abe Mukwaya yalimu Moses Kigongo yalimu Ponsiano Mulema yalimu Professor Charles Simira yalimu n'abalala bangi n'ekitaawo yalimu. Endagaano zino zo kitaawo nga tazoogerangako. Endagaano zino ebyalimu mwamanya nti Museveni Munyarwanda kiki mwakolawo kinjala kubuuza kiki mwakolawo nga tonalumba Ssaabasajja Kabaka muteekawo yagala omuteeke. Endagaano zino zimala okukolebwa era ne mukikkiriziganyako bulungi nnyo n'ekitaawo nga mwali ulire ekyaddirira bwe baava mu nsiko eyo ng'amaze okukola endagaano eno Museveni yaddayo ne bayeekera banne Banyarwanda banne ne badda bwe batuuza meeting eyaabwe y'Abanyarwanda. Kiki ekyalimu oyo gwe muyita simanyi revolution simanyi opposition leader nga nze manyi Robert Kyagulanyi Ssentamu mu retired Kano Kizza Besigye Kifeefe yategeeza Yoseri Tebabula Otabasala Omutono wa Karekezi yali muzazizedde Nsanga Bisibe nti sebo togeza nolowooza ku kintu kyonna nga tuwambye okuddamu okuwa Abaganda obuyinza era tetusobola kuwa Bannayuganda buyinza tunabubeerako. Mwe mwawandiika ndagaano ndala n'ekitabo gye yawandiika Besigye bwe baatuuka mu kampu zaabwe bo ng'Abanyarwanda baakola resolution yaabwe era Museveni Besigye yamugamba bw'ati yamugamba nti togeza nowa Abaganda obuyinza owulidde bulungi nnyo era teyeetaaga Muganda yenna. Era bwe bamala okuwamba obuyinza buno nga Besigye yamugamba mu meeting nga tumaze okuwamba mu 1982 nga maze okunyuma ebintu bino bamaze okukkaliriza endagaano eno. Besigye yamugamba nti togeza never ever give power to Baganda and Besigye advise Museveni please don't ever give power to Baganda. The only solution to achieve what we want is to eliminate Dr. Andrew Takome Kayiira and other people, including the late George Enkwanga. Besigye yennyini yabimugamba bino. Bwe bamala okuwamba n'amugamba wantugenda kutandika okwe-eliminating Abaganda one by one. It was Besigye who told Museveni that after capturing power, we have to eliminate one by one Baganda people so that we can control power. Kati ekizibu si kya Mutebi ekizibu kiva mu Bangereza ekizibu kiva mu gavumenti zonna ezibaddewo naye endagaano ziri ezaakolebwa nga tonagenda mu history 1716 okujja olwaleero tusooke tugende ku center point ey'ebizibu byonna bisibuka ebizibu biva ku Mungereza. Omungereza yajja n'asanga Buganda nga buli well structured bulungi nnyo n'abwegomba naye mu kubwegomba yasala okukolera enkola enfu ey'okubusaanyaawo. Bajjajjabo ne bajjajja abasajja Baganda bebalwanya okutuusa Buganda kati okubanga weebuli n'enkozi kyagenda mu maaso olwaleero era sitiri Baganda bazikola. Nze nabadde munyiivu nnyo okuvayo okuvula Ssaabasajja Kabaka kibi nnyo era kiswaza omusajja Omuganda nga ggwe okuvayo n'oyogera ebigambo ebyo.
ngenze maaso tukimanyi bulungi nnyo Kizza Besigye ye musajja tayagala nako baganda wadde n'olunaku n'olumu era nga research yange gye nkoze mu kunoonyereza njagala munda Uganda ambuulire wali obadde kawo n'owulira nga Museveni anenya muntu oba ayogera ku muntu n'amwogerako omugisha muntu yera nga amwogerako ekigambo kyonna muntu yera muntu yera yazze emisango okuva mu 1996 n'agenda n'afuka amejjeno n'agenda natta abantu bayitirivu nnyo n'ava mu magye ani yali amukutte wadde omwogerako the same uprise kwoyo Kizza Besigye yazze emisango ebiyitirivu nnyo teri yamukwata ku right now wali kiki ekigatta abantu bano gwe nga tonnayuza abaganda banno tonnayuza Ssaabasajja Kabaka kiki ekigatta abantu bano research entono gye sina completing ngamba wet nti omukyala azaala Yoseti babalota basirwa nsi yere temuzeze nsanga bisibe mama we bakazini sister bayino Luganda bagata bakazini sister mama wa Museveni abera kazini sister kuwama wa Mugisha muntu the same uprise ku mama wa Kizza Besigye abantu bante basobola kweva mu wadde okweyogerera amafuukule nkiddamu ku research gwe nakakola sinamu maliriza bulungi nnyo mama wa muntu yera gumuyita Mugisha muntu ne mama wa Besigye bakazini sisters ate era mama wa Museveni ayino Luganda ku mama wa Mugisha muntu azwe Olanda lutambula kyokora tebalina kibasobola kwekola nowhere okujja ko bali batali mu ssaako batampola mpola ne bali mu ssaako tebasobola kuvaayo gwe muzannyo guno gwe nkugamba oshegede bulungi nnyo kati omuzannyo guno watonda gutegeera njagala ogutegeere njala kubuza ekibuzo kino ku basajja n'abakazi abalwana olutalo lwa Museveni okumujja mu nsiko muleta mu Buganda okuleta mu Uganda kitawe yandibadde nga ali abwali lwaki si yafuuka prime minister lwaki si essaawa zino kubayina ebibugaga mu Kampala ebibugaga birina luwera ate ennyumba emu webuze lwaki kubanga Museveni yabakozesa nga mwakamala okuteesa kitawe yakamala okuteesa n'abantu bakola endagaano ey'ekikunyu mu kasiko Besigye n'amugamba tetugeza kwesiga Muganda ade n'ogu tutebatte tubajjewo abalaba yavuwala Muganda kyalina ekizimbe mu Kampala taliimu kubanga ebintu bino temujja bitegeera nze njala kukeboddamu okusomesa abantu ku internet Ssaabasajja Kabaka mu GM tandikira ku bazungu abangereza nga bajja mu Buganda ebintu bateeka mu Buganda n'okutuuka olwaleero kati kambi kunnyonyola ebitonotono saagala kutwala wala nnyo ekisooka omusajja omungereza bwe yajja Buganda yafuna ensaalwa n'atandika okukola amateeka agaziibaga n'akola enkwe ng'amaze okutuwa obwetwaze n'ayita mu Obote ne bachunya Obwakabaka era kyagenda okukakkana kipayopayo nga Ssaabasajja Kabaka Sir Edward Muteesa bamuwangagusiza adduse mpaka Bungereza bwagende Bungereza era nayo tuyalutonderayo ne results zaagana okuvayo ezaava mu kufa kwe nakati olwaleero tulwana na Kizepa tulwana n'emizimu naye nga tukimanyi nti era Omungereza yasindika Abanyarwanda bano abavandume okuba nti batta buli Muganda era n'omukendeeza mu nsomo mala waali musajja Mungereza leero ate ndi mukambwe nnyo musajja Mungereza yakola ebintu bino nakati olwaleero Yoseri atudde ku magumba g'Abannayuganda amayitirivu because of oyo musajja gobuusa amaaso ayina olumba mutebe kati njala kugamba bwe bamala okutikkira Ssaabasajja Kabaka mu 1993 tunaliwo omusajja mukulu nga ndaba kumanya embaga zonna naziriko gwokimanyi nti era abantu nga mmwe mwavaayo kutandika okukola amabago agayimiriza Ssaabasajja Kabaka n'omuggyako emirembe okutambula mu nsi ye nga netambala emirundi omu kuba akola amabaga ago agaliwo essaawa zino kati ssebo wali oyagala Ssaabasajja Kabaka aveeyo atalina mmundu aveeyo atandike okwekalakaasa ng'ate okimanyi nti amabago gonna gakolebwa bazungu amala gakolebwa Uganda beyita Abaganda agamusibaga nga otogerera essaawa zino wagambye nti n'amajja gakuma Kabaka Museveni yagamuwa no please si yagamuwa mu ssemateeka wa Buganda atali muwandiike kubanga guyinza okuza nti Buganda tebulina constitution wine si mpandiike nga tugoberera obuwangwa n'ennono abakuuma Kabaka baba bannono bava mu famire za njawulo olw'okuba nti eno state mafia military regime bwetu bwe yasalawo nti egenda kuwa Ssaabasajja Kabaka obukuumi naye alina okuleeta abasirikale okuva mu bika gy'alina obbajja era abasirikale abo n'abawaayo essaawa zino abasirikale abaweebwayo okuva mu 1993 bakyakuma Ssaabasajja Kabaka bonna babajjawo ku lw'enkwezi z'okwagala omotta baane bakuma Ssaabasajja Kabaka nga tonnali ogambye nti wagenda Kabaka mubbi kubanga mayiga bba ettaka kati kankubuulire ettaka lya Buganda lye babbe luwero ddimalawo linnamukekera lyosibuka ennakaseka ani alibba sali musala libbisa kimungu Ssaabasajja Kabaka yali awa mu luwero
Mayiga ettaka lyatunda okimanyi bulungi nnyo ensibuko y'ebizibu byonna ebya Buganda biva ku muzungu ne bijja ku buli kulembeze oba bakulembeze abajja bayisa nga bajja bayita bavaawo bagala kujja Buganda ne Museveni kyakola gwe kennyini okimanyi bulungi nnyo nti okuva obwakabaka bwe bwaddawo mu 93 ng'endagaano bwe zawandiikibwa ezimu era okubonaabona bwe kwatandikira abantu nga mwe batasobola kubuulira abantu kituufu mwe muleese obuzibu mukulu tudde ku bulombolombo n'ennono ekizibu kye tulina abasajja Abaganda n'abaddugavu tusooka ne tuteeka okusoma mu maaso ne twerabira kye tuyita principles of understanding oba obukwakkulizo oba okutegeera okw'obuntu kuno tugattako okuva mu byobuwangwa n'ennono ne tulabira obuwangwa n'ennono n'obulombolombo ne tulowooza nti ffe abasomyeko balina diguli tugenda tutegeera n'obulombolombo tubusaanyewo n'ennono bw'obuwangwa bwaffe kyekizibu kye mulina abeeyita abaasoma mukama wange oba olina diguli musanvu I don't want to know but remember Ssaabasajja Kabaka mu Buganda yenna mu nsi oyo atukulembera ekyokubanga gwe wasoma omanye amateeka oba wasoma nnyo tekimukulengezesa ate tekijjawo nti tulina amateeka agatali mawandiike tekikugisaawo nti obwakabaka bwa Buganda tebuliiwo ekyo nkikutegeeza essaawa zino tusomoga nti mubbi olwokuba Mayiga gwe yateeka emmengo atunze ettaka kitegeeza bagabana bonna please let me tell you one thing Mayiga si Katikkiro wa Buganda bamugoba 2016 Museveni n'amulemezaawo obwakabaka bwa Buganda bwoba buwadde Katikkiro ebisanja ebingi bamu ebisanja bina gy'emyaka 4 gy'emyaka 8 alimu extra Kabaka yakawandika ebbaluwa esukka mu 3 ng'agaba Mayiga Museveni n'amulemezaawo ndizo kimanyi bulungi njagala ndege Katikkiro wa Buganda yenna bukyango bwakabaka buddawo yali akumiddwa SFC battalion namba y'amagye apart from Mayiga kiki ekimukuumisa amagye ago ebintu byenjagala osomesa abantu mukulu njala kutegeeza okugamba Ssaabasajja n'omulengeza noga nti basobola n'omuyimpiikinga it's okay kubanga it's a culture known nti basobola omuyimpiikinga singa abaakoze ensobi naye ensobi gyakoze gy'obulira abantu yeruwa mu regime gy'omanyi nga ne history asoma nti okuva baleeta obukulembeze mu Uganda buli kimu kyakyama era kyavaawo essaawa zino muli ku mikutu mutambuza ekigambo federal mukibuguza abantu nedda let me tell you one people kasikamba puli ekigambo kyonna ekiyitibwa federal njala kibategeeza mu Uganda tekikyasoboka nga Museveni waali ekisoboka kye balina okubategeeza era buli platform gye muyitako nga basomesa musimbe Buganda yeetaaga federal ekyo ekigambo Museveni yakireeta to disorganize the ongoing pressure on him ng'akiwadde ba state agent bakitunde mbagamba essaawa zimbaleke babuzaabuza Buganda tesobola kufuna federal lwaleero nga Museveni akyafuga the only thing bana basajja kye balina okusomesa na Buganda jakana kyolina okusomesa kiri kintu kimu okimanyi nti Buganda yali nsi yetongodde eyina oluyimba eyina bendeweera eyina abantu era n'omukulembeze ow'ennono Buganda eyina ettaka Buganda eyina buli kimu Buganda eyina endagaano ze yakola ezigijja mu kipooli kya Uganda yonna weeziri era mpandiike ne ssemateeka waali ayongerako ekyo kye mwandibadde mukoze kyandibadde kintu kimu musobola okugenda mu kooti eyawula emivuyo mu nsi yonna ne muteekayo okusaba kwammwe ne muwaabira gavumenti y'omumpembe Yosente Basem Mutono Kalekezi ne gavumenti ya Bungereza okufutubbala n'okusaanyawo endagaano ze yakola n'obwakabaka bwa Buganda nga batuwa obwetwaze kubanga endagaano ezo weeziri kyeki ne si federal no si federal twetaaga obukulembeze obwaddala nga tumaze okuyita mu kooti buli platform yonna gy'osanga batimya ekibozibozi kya federal eyo message ya Museveni kubuzaabuza abantu omusango gyeguli gwali guwabiddwa ne tewali nsimbi zifacilitating omusango ogwo Buganda esobola okufuna independence as long as iti omusango guzzemu ne guwabibwa mu UN kubanga Buganda esobola okuyimirirawo eyina bendebula eyina abantu lina balugwanga so si federal wano kibatambuza we are less concerned about federalism at the moment ekintu kye mulina okusobola okusomesa abantu mmwe abali ku platform basolooza ssente basomesa ekigambo kya federal please mugende muwabe omusango mu UN nga mwetaaga obukulembeze nga mwetaaga obuyinza bwa Buganda yeetongole ng'eggwanga kubanga omusango gyeguli n'endagaano gye ziri ezaakolebwa so si kuvula Ssaabasajja Kabaka he's less concerned about all those problems kubanga mwe kennyini abasajja Abaganda mwatula wansi ne mukola drafts ezisiba Ssaabasajja Kabaka n'omumalako emirembe mu Buganda mwe kennyini ngira bw'ovudde n'oga nti Ssaabasajja Kabaka mubbi we naggwereddemu amaanyi ne neebuuza muganda nga alina ddeguli atuuka atya ku ssalina okulengeza Ssaabasajja Kabaka nti mubbi
nga tamaze kutunula ndagaano kitawe zamanyiko nga ye zatayogera endagaano y'ekikunyu njagala kitawe gikujo ogisome endagaano z'abangereza zibakola ne government zine ziriko okusenya Kabaka wa Uganda njagala ozisome nga toze mu 1917 no togenda yeyo please abantu bajja tegerayo njagala current one nga independence bagikwase gwanga Uganda ombuli sa Edward Mutesa ali amujjako era ani yali leading ekintu ekyo ani ya Jacob yali mu kintu ekyo ani azejje kabasajja bakulembeze bona abadde mu kintu ekyo chenjagala kyokka nga tona lumba Ssaabasajja Kabaka muganda nga basomye bangi nnyo ndete tulengeza bukulembeze buli lolengeza Ssaabasajja Kabaka oba omwongera mu kyayi kuba tukimanyi Museveni ayagala kukyayisa nnyo Ssaabasajja Kabaka tutuuka okufa atukukubanga afudde nga takyalina mugaso kitumanyi kye bakola ebyomunju tebitottulwa ebigambo biwayogedde byabadde bikyamu nnyo agene Ssaabasajja Kabaka Mengo as an institution eyina ebizibu byayo ekibbattaka kirimu abantu bennyini abali Mengo ekibbattaka kirimu abantu era batayagala Kabaka abeerewo muno mumuli abalangira n'abambejja bakolagane Museveni ekibbattaka kisinziramu basajja bennyini abagamba nti baliwo Museveni ng'akola endagaano ne Kabaka muno mumuli John Katende okimanyi tomwogerako John Katende yenvuuza ya Buganda Charles Peter Mayiga yenvuuza ya Buganda Chora Mbale yenvuuza ya Buganda so si mutebi ng'omuntu esaazi omusajja atwalanira bulamu bwe Negwe nojja n'omuvuula bw'oti njagala osomesa abantu ku bintu bituufu ebiriwo history tumanyi bulungi nnyo wadde gwe omutusinza naye sooka oteeka ekinyusi Omungereza bwe yajjira mu Buganda nansala kigi yaleeta ku Buganda bino byonna ebizibu etulimu byabwe mu Bungereza tewali muntu mulala tebagezanga bakulya ekintu kyonna Federo tasobola kukola wano ekintu ekisobola okukola kiri kintu eki kuwaabira gavumenti ya Bungereza na kuwabira government ya Museveni eno erike ekimpatira nga Buganda yagala okweddiza ebintu byayo era yekutuleko period bogama Ssaabasajja Kabaka wagenda Ssaabasajja Kabaka mubbi which is not good so ensimbi za Buganda zebanja eziri mu 20 ez'obupangisa n'obusulu bw'ettaka lwaki tezivaayo ebintu bantu badyogerako n'obulira abantu lwaki tezivaayo kitawo nga tazoogerako gwe nga tozoogerako abasajja Baganda ebyomunju tebitottolwa naddala bikwata ku Namulondo ku Ntamwene tebyogerwako ne tukimanyi nti Museveni ewati bwakola n'asirwaza abantu mune mujja mwogere ebigambo bitakwatagana siri musanyufu naawe wadde n'akamu njagala oddeyo ku ndagaano Abangereza ze baakola n'effujjo lye bakoze ku Buganda nakati bakyakola ku Bannayuganda totuza mu 2015 totuza ku Bassekabaka bonna abayita twagala endagaano nga Uganda efuna obwetwaze obanga Buganda yegatta ku bitundu bire bya Uganda osomera abantu obuvo n'obuddo buvuyo kyo bwaliwo byatambula bitya Buganda okutuuka weri Buganda yina obuyinza obusobola okuwa omusango mu kooti y'ensi yonna ya UN neddamu n'efuna obwetwaze endagaano bwezikyo oba osomesa abantu not Ssaabasajja Kabaka muwenda mutebi ettaka lya Buganda balitwalya ku muggo njagala ndetera endagaano nga Ssaabasajja Kabaka agisayinize katunze ettaka njagala ndetera endagaano nga Ssaabasajja Kabaka atunze ettaka lya Buganda aliwaddeyo njagala ndetera receipt oba vouchers Ssaabasajja Kabaka wasayininga mu sente ziba mu State House njagala ozindetere wagamba oyina bwino era bwe kimu okirina kwata endagaano Ssaabasajja Kabaka kwasayininga nga atunde ettaka lya Buganda tokimanyi mulekerawo okunyoma n'okulengeza tolengeza nnyo ate Kabaka bw'otyo mubbi akubbye eki kuyakubbye eki ku ndagaano ezaawandikibwa ekikunyu nga kitaawoza ali gyali endagaano zino nga tozoogerako ekintu kye mulina okusomesa abantu be Baganda okufuna emikono egisukka mu 50 n'ensimbi zirina okusolozebwa zitwalibwe mu kooti y'ensi yonna muwaabire Omungereza ne gavumenti ya Museveni Buganda yekutule ku Uganda that's on federal buli muntu yenna mu kusonda sente mu kintu kya federal kyonna kifuuka nsooke mbasomere ne message endala musooke mutegeere linda ko wano bino byonna bano bona ba state agent ndoza mu kiraba waliwo guno oguntu ogutambula mu maaso kuno gwe batadde wano ndoza mu kirabira ebintu bya Museveni byakola
mukira bulungi bibyo ebyo baga get ready mugenda kulya bisoma biti abani ababiri emabega ekintu kino kisoma bwe kiti kisoma nti get ready American Leadership Academy International Academic Conference topic Federal System of Governance and Cultural Leadership Inclusiveness kino nakyo kifu bani abakirimu registration visit www.sejinja nabagamba da Sejinja state agent bage kigenda kwera okutoba kigenda kubeera nga mukaga okutoba mukaga mpaka nga 8 bibiri bintu bya Museveni byali mukola federal tosobola gisaba katiri agenda jikuwa ekintu kyemulina okukola kiri ekintu eki mukwata omusango mugende Hege mu UN muwabo musango nga muwabira government y'Omungereza okutobya obutatukiriza ndagano gyakola ne Buganda era Buganda yagala kwekutulako ekyo ogwo musango nakati failo jeri wabule ensimbi zezita nekye nasembayo kumanyira betaaga omutwalo gumu n'ekitundu gwa pound okugula omusango ogwo neggayo muzungu yali agenda kubeera nga lawyer ku lwa Buganda oba ku lwa Baganda gyali. Stop fooling people about federal. No, it is Museveni stunt. Irachikola tukimanyi bulungi nnyo bala agent abali ku social media kuno bakiba mu kitambuzi. Muganda nge jakana na loboli musajja Muganda nga kitawo jakana na dali kwata banno mwenna bali ku social media mutandiko ku pressurizing Bungereza mujiguleko musango nti Buganda eyagala kwetongola kubanga endagano zonna ziyakola mu fumbo wakati wa Buganda ne Uganda ziganya okukola yesa Buganda yetwale period awo njagenda namwe nezino federal ovuma kabaka ngane kumuvumya n'endagano ezakolewe kikunywa nga kitawazi manyeko tolina kyozoogerako Buganda nga ekyo mala biseera ekyo mala biseera nyenso kusonga endala awo nga nvuddewo njalagira ku nsonga ndala ensonga endala mwenna Abaganda abekomomma mu nsonga zino nga temwagala kwogera ku nsonga zino kituzaayo ne twetegereza Abaganda abaaliwo mu biseera ebyo abasomera kusereza Buganda abasajja okusinga abasajja ne mwekobana n'abazungu okutwala ettaka lya Buganda lyali lisinga obunene nakatamu kye bakola mwe mwagala funamu mulika Abaganda bonna basigadde nga bakola kinga babonaabona ekyo nakyo kikyamu gwe okuvaayo n'olengeza Ssaabasajja kyapisiza bubi gwe olaba wafuna bufunye accident ya boda wooli Katonda akyakuyambye wooli naye omusajja gwe bawa obutwa weeteke mu kifaananyi kye olyoka omwogerera amafuukuule naye ng'ebigambo byoyogera obyogera bakubuuza n'abikubuuza agamba Muganda naawe kennyini ogamba oli Muganda nze okulumba Mayiga it's not a problem ate simulumba kuba muwulira kituufu naye okulumba Ssaabasajja nga nti mubbi mbula okuba yawa Mayiga obuyinza nga Mayiga afuka state agent kugulinga atamanyi system yamu gye mukolera mwetambula nga n'Abaganda bennyini baatula Museveni bakola eddagano ezisiba Ssaabasajja Kabaka nakyo tukimanyi binjagala obuulira abantu ekizibu kya Uganda ekizibu kya Uganda Mungereza na Museveni so si Kabaka ebisigadde byemuju tujja bisortinga out kubanga namwe mulimu ebizibu bingi nnyo bisagala kwogera kubanga let's concern about those problems yonga lo ya family ine bizibu byayo nga yonga ye ine bizibu byayo balino bisortinga naye ffe abalabi Abaganda abakopi ffe kye tugamba yatutwakisako ekizibu kino Mungereza ffe ensonga ezaffe tusobola zeemalira munda kati mu mukwata omusango gyeguli gwetaaga pound omutwalo gumu n'ekitundu pound emitwalo eki mugende Hege muwawo omusango mu UN Court of Arbitration mulabe butaaguuze muguwangula kubanga endagano gye ziri Bungereza ziyakola ne Buganda yazimenya dda yazimenya dda nyenza ku nsonga endala mwenna Bannayuganda abawangalya mu Uganda wepo nammwe abali stranded nafunye information entegeeza nti Bannayuganda bangi abava e Bulaya nga balina passport za Uganda ngira mukyali mu visa ne mujje Kampala kufuna passport endala nga muli stranded mu Uganda muyina ekizibu kimu kimwe tannamanya
njala bategeeze mwenna abasasula passport nga mukyagenda ku internal affairs ofuna passport njala bategeeza nti Uganda tekyalina passport essaawa zino mwetuwogerera teziriiwo zagwawo nga n'ensimbi ezalina okusindikibwa mbatuweereza passport zino teziriiwo sente zino zalagawa passport zino ezisinga obungi yo seti babula tabasira mutano wakati zinsiere tamzezede ensanga bisibe yaziwa abasajja abagwira muno mwe muli abachina mwe muli abasudani mwe muli abayindi n'abatiguri abava mu Ethiopia mambuka n'abasomali passport yezo ensimbi zinaze musasula mu Diamond Trust nga basasula passport ensimbi ezo zigenda mulabanga account ne account yo ya muntu sekinomu nga ya first family era nga sente zino zijibwayo oba sigintule ali ku account eno kazini wa Janet Janet Museveni yajayo sente zino ngaita mu trust mu Diamond Trust Bank kujyo sente zino ne baziya yovona temusobola kufuna passport ensaazi no rensonga nti sente zino zigena personal use zemulowooza nti zigena ne zitandika okusindikibwa bweru ogenda bako lya passport ekyo nakyo mukitegeere nti ebuzibu wa passport bwe mu Uganda essaawa zino munnange obuzibu si mmwe mwe mwasasula sente zammwe n'ekizibu sente zino okusindikibwa bannannyini abatusupplyinga passport materials sente tezigendayo nga muziteeka ku Diamond Trust Bank sente zino bwe zigenda ku personal account nga kazini wa Janet yagenda najayo sente zokuba isigintule ku account yayo sente ne bazikwavula kyovula temusobola kufuna passport essaawa zino olw'ensonga teggwanga liri mu ddubi ery'ensimbi naye nga sente zino munnange Janet ne baganda be bazirya bulungi nnyo ne baziwoomera bulungi nnyo alright ngenze maaso ne information endala mugitegeere bulungi nnyo njagala genda ku security alert ezaleero mbategeeze bulungi nnyo nga bwe mbagambye nti ebintu biri mu Uganda bitankane era nga mpaliza Museveni kitone nnyo ekyokufiirwa taata waffe omwami abadde nannyini Maria Flow Hotel in Masaka enfa gye yafuddemu ekyalimu ebibuuzo bingi nnyo naye kufa kuba kufa aba agenzi okujjako ffe basigadde okunoonya engeri gye tulina okwebeereramu n'okuba nti tukola emirimu egitugasa eri eggwanga baganda bange mwenna nzize njogera ebigambo bingi nnyo ku internet kuno abamu ne mugamba musajja ono bakiki naye ng'ate ebigambo bino bitegeeza ekizibu ekiriwo kati njagala bategeeza ebigambo bino akabenje akagudde ku baganda affe abadde bagenda omulo akabenje kano nako kakyanoonyerezebwako mu ngeri y'obumu endala naye nabagamba nzize mbagamba nti gye muleka amamotoka ku Washing Bay gye muleka amamotoka nga mugenze ku miceere oba okulya muba okunywamu mwegendereze nnyo mutambula n'abantu amu be mutamanyi nga mulooza bakyali bammwe emmotoka zino batempalinga nazo okukendeeza oba okusumulako mu nnatti ne bazitaamu oba okusala obuseke bwa black fruit nga temumanyi gwe nolinnye emmotoka akadiimo oba endiima ogenda otuuka mu kkoona ewalungi ng'emmotoka ogirinnyamu nga tekyasobola kukwata okuggyako okwekuba ennume y'ekigo njala tegeeza mwenna abakulembeze ne bannabyabufuzi wepo ne bannayuganda mwenna abawanga lya Uganda mwegendereze nnyo emmotoka zammwe gye muzitwala zooza ne gye muzitereka bw'obanga omaze emmotoka eno gye wagirese mu garaji oba gye waginaaliza ddamu otwale obuvunaanyizibwa okebera emmotoka eno yonna ng'okebera ne ku nnattiza emmotoka yo oba nsibe bulungi nnyo kubanga emmotoka ebeera ne wiruspanda emmotoka osobola ogikebera byonna bigikwata mu yingini n'omanya nti emmotoka eno nna bwe mutakikole kana akakodyo k'okubajjawo nga muyita mu accidenti kangi nnyo ate nga kagenda okukolerayo senga bw'akyagala so mwenna bakulembeze aba National Unity Platform ne bannabyabufuzi n'abasajja bagagga mu Buganda mwegendereze nnyo emmotoka zammwe zimutambuliramu kubanga seemu ayine iso bibali ekimabega w'okutabangula eggwanga bayita mu bubenje obw'enjawulo olw'ensonga bo baagala abantu baabwe baffe nga tewali agenda beekwasa nti gavumenti yabasse naye ng'ekikulu kiri nti emmotoka zino zisumululwa munda mu yingini oba ne batempalinga n'obuseke obutambuza gundi obutambuza black fruit akwatagana n'ebiziiza ogenda okukwata munnange emmotoka tekyasobola kukwata okujjako okulundiggula ekigo so mukebere nnyo emmotoka zino okuzikebera natti oba nkwatemu oba sinkwatemu wepo n'ebiziiza byennyini mubikebereko nga temunnagenda kubanga gye mulibe mukyeri gye munyula bbiyo munene bw'omutono ebintu bino bingi nnyo bibeera nga bwe temumanye ensonga endala obutwa bufuuse obutwa njagala bawo byokulabirako bingi nnyo mutegeere nti mwe bannayuganda abalina emmotoka ez'obwannannyini tulina obutwa obuteekebwa ku nzigi z'emmotoka zammwe n'ojja n'okwata ku lugino n'olugula naye nga ekintu ky'obwokutteko tekimanyi obutwa obutambuzisibwa ennaku zino okutta abantu oba bafudde kansa obusa buno babuteeka ku nzigi z'emmotoka zammwe ng'owaggula obwoti n'ogikwatako automatically oba okutte mutwa obutwa buno bukozesezwa ku bantu bangi nnyo era nga buteeka ku nzigi za mmotoka zammwe oba ez'amayumba gye musula
ng'oluggula oba otina okwatamu kitegeeza oba busaabanye. Ngenda bawayo ebyokulabirako ebitali binene nnyo oba byemumanyiiko bulungi. Jjukira Yoseri Tibabula Tabasira mutano wa Kalekezi ebitongole byasingira okubbiramu ssente mwe muli ekitongole ky'ebyobulamu, mwe muli ekitongole kya Ministry of Education, mwe muli n'ekitongole eky'ebyokwerinda. Olw'okuba nti omukulu Asmani Lukwago yali musajja omukalabakalaba atanyigibwa mu matooke no mu ttooke. Omukulu yali abensezza Museveni ne banne okubba ssente Ministry of Health kubanga yali permanent secretary. Munanga Asmani Lukwago baagenda muteera obutwa ku mmotoka ye ku luggi era bwe yabukwatako ne bumusensera. Waayita ennaku mbale agenda otandika okulaba ng'ayubuka engeri gy'atategeera. Asmani Lukwago yakitegeera engeri yali omusawo mutendeke nti yali aweereddwa butwa n'atandikirawo okufuna eddagala eryamujjanjaba n'okutuusa olwaliro gy'ayinza okuba nga gyali ng'akyawera ebinemba n'obutwa buno. Omuntu omulala gyebawo ekyokulabirako omukyala gwe bayita Jacqueline Mbabazi eyali Mukambabazi. Omukyala ono yazoganya nnyo Yoseri Tibabula Tabasira mutano wa Kalekezi. Mujjukire nga Mbabazi yeefulidde Museveni olw'okuba nti balina endagaano egamba nti Museveni bw'avaako agenda kulekera Maama Mbabazi oba Sam kuteesa okufuga. Omukyala ono Jacqueline Mbabazi yali agala nnyo okufuuka first lady era ng'ali voko nnyo ayogera nnyo. Munnange terwalusa nga bagenda mu NRM Delegates Conference eyo nno ekyankwanzi gye babeera. Omukyala ono Jacqueline Mbabazi obutwa bumutera mu ntebe mwe yali atudde bwalinga nga bwa kika kya Giriisi. Olwatuula ne mugenda ku ngoye ze agenda osituka okwekunkumula era engoye eb'engalo zino yaziteeka ku butwa buno ate bw'amala obbukwatamu bwe yalinga akuba mu ngalo okubwesiiga yeesaba weesaabe. Nakati wetwogera Jacqueline Mbabazi tosobola mulamu public ng'ayogera olw'ensonga yeesiiga n'anywa n'awuuta n'amira nakati yafuuka mawobe atakyategeera olw'ensonga nti ekika ky'obutwa kino kye bagaba mu ntebe ze mutuulamu mu nzigi zammwe ez'emmotoka ne waka wennyini wepone mu ofiisi bwe butwa obutambula ennaku zino obukufuula ekizibu n'ofuuka ekiwembemeku nga n'obudde bukyali. Omukyalo ono yali voko nnyo era nga n'Embabazi kennyini ate omukyalo ono nga Museveni kennyini ate n'amugamba ono tulina eddagala bwe bagenda mu NRM Delegates Conference oba mu nteesa zonna ze bateesaamu eyo ekyankwanzi omukyalo ono gye yatulira mu butwa n'amala n'abukwatamu nga yeesansabaga oba yeesiimuula. Awo nno nakati okutuusa olwali mukyala Mabobe takyasobola kuba nti akola omulimu gwonna olw'ensonga nti obutwa baabumuwa. Awakana noonya Jacqueline Mbabazi omubuuzi kikyaliko nga n'essaawa takyasobola kwogera bulungi ne Mbabazi tasobola mulaga mu bantu olw'ensonga baamugema akajenjegule akazinya atatamidde oba akajenjegule akazinya oyo aba agunywedde ne gumuwoomerera gw'okumukka mu vi. So nno ze ensonga ezo njagala bategeeza mubeere beegendereza nnyo entambula zammwe naddala ekiro olw'ensonga omusota guli tuliko mukube. Olw'ensonga nti kati bwetwogera Yoseri Tibabula Tabasira mutano wa Kalekezi temusezedde yasiba bikutuka nga n'essaawa zino nkimanyi nti kwali ku terefayina okwo ali mu kubabuulira emboozi z'amalwa esikwatagana ku byenfuna nga tekijja kusoboka kuzuukusa byanfuna bino okugjako ng'avuddeko. Omwami ono nga bw'atayagala kufa ate nga mutiitiizi ntegeddeko nti omwami ono mu maka ge agali wakitula ayinamu kye tuyita banka naye nga banka eno ejjudde ebyuma eby'obuli mutindo gwonna ogw'ensi yonna ebijjanjaba kansa n'ebirwadde by'enjawulo. Naye era munne nga mumanyi nti essaawa bwe beetuuse ne bubanga Yesu yennyini yaliwo nga Katonda agaa nti ojja kgenda Yesu aba takyasobola kukuwolereza. Omwami ono alina abasajja Abachina abasajja Abarasha mu banka ze ezo mu Ewakitula abamujjanjaba obulwadde bwonna obwa kansa naye ennaku zino bimusobedde. Nga naye tubadde tujjira kumpe olwale babazzemu kanika nga bakonika Land Rover oba Buganda Rover esobole okujja okwogerako eri eggwanga naye nga byasiba bikutuka kubanga ne wajjidde olwaliro abadde taddukana alina kyanoonya era mulaba yeegumyawo tasobola kumera ku sho kumala ssaawa nnambo bakwogera nga tamazzemu okanika. So nno mutegeere abatamanyi kigambo banka ze nnyumba ezizimbibwa wansi mu ttaka ng'era zino zibeeramu nga bulaba ennyumba eya bulijjo naye nga yazimbibwa mu ttaka nga gwali waggulu oyinza obutategeera nti awawuli waliwo enju naye nga ate weeri. Banka zino ebiseera ebisinga zikozesebwa nnyo okweka abantu mu biseera eby'entalo weppo ne mu biseera ebyakazigizigi singa babawo bomu zennamu zise ziba zikubiddwa oba okwekwekamu omuntu n'alema kufuna naye nga gy'oli olya onywa osanga n'okusigena mufuna kye tuyita banka z'ennyumba ez'omu ttaka ezikolebwa abasajja abalina ensimbi empya n'enkadde okweremeza mu buyinza opera okwekuuma naye era kijja kumaliriza nga banka zino zennyini ziba zennyini ze zijja okumuziikamu era naye afiire. Musolooza mutegedde bulungi nnyo nga ngenda ku nsonga endala ndowooza ya federo mugitegedde bulungi tabakulimba ekintu kyonna kye tulina okukola kiri ekintu eki mwabawoza federo omusango gyeguli mugende mu court of arbitration muteekeyo bulungi nnyo omusango gwammwe omusango mubajja gubasomera bulungi nnyo era gukolebweko bulungi nnyo
nga bukirina okubeera naye kyogamba nti federal ekyo tukimanyi bulungi nnyo kigambo kya Museveni yakikola bulungi nnyo era yakyagala ensonga endala yino yabulamu nga bwe nabategeezeza ku bazadde mwenna balina abaana waliwo okukulya n'okukomba essowaani era waliwo okubuzaabuza gavumenti oba omumpembe Yosere Basere Mutana wa Kalikiza abayo n'agamba nti tetugenda kugema baana b'amasomero ensonga nezigamba tugenda kugema baana b'amasomero ekituufu kiri nti bw'obanga oli muzadde ng'okyayagala obulamu bw'omwana wo tokkiriza mwana wo kugembwa kirwadde kyonna ekiyitibwa kisenyiga 19 nedda tukikola kubanga ensi esinga obungi awo zaava lwakiri wano wokka ekirala waliwo obulwadde obujja bwe bayita monkeypox mu butegeddeko manyi obulwadde bujja babeera n'amannya gaabwo agaba amategeke ekirwadde kino kikyali mu nsi z'amagulu meeru naye njagala mukyegendezi ng'obudde bukyali monkeypox kigenda kujja kidduka ku speed kiringa ngeri ya namusula kikubwa ebitulutu ebinene nga birimu amazzi naye ndowooza kiyinza okuba kirizaatingamu ebintu ebirala njala mwegendereze nnyo naddala abazadde n'abantu abakulu gye mutambulira ekirwadde kino bwe kibe nga kigenda okujja nga mukitegedde abakugu tebannayogera nti bafunye eddagala lyakyo naye njala mwegendereze nnyo ku birwadde kati ebimala gajja kubanga bibeera n'ekigendo lwakibizze binza n'obbasanyoo nga temutegedde noza mutegedde bulungi nnyo so njagadde mutegeere kyekigenda mu maaso mu ggwanga na biki ebigenda mu maaso mu nsi naye ng'ekikulu kya byonna omuzadde yenna tokkiriza mwana wo mugema mu bintu by'otategeera n'abalaze ebbujje lino bambi mwana muwala ono bamulenzi simanyi nga bambi ali mu kuvunda oluvannyuma lw'okumugema mu bintu ebitaategerekeka mwana muto oyo ngera ali mu kuvunda oyo numulaba nga ali mu kuvunda eyo mpiso ya ku kisambi mwana muto talina kyamanyi musajja ati malayika ya Katonda mukazi ati malayika ya Katonda eri mu kubonaabona mu bintu ebitategerekeka nyo natatula okumanya nti biki byengemesa abaana b'abandi kikinyayo nnyo uyo mwana muto ali mu kuvunda talina kyamanyi musajja mukazi watawa musajja tannakyuka na kwogera adde ekigambo otunuulire nenga kye nnyo ensi mugenda gikungulamu kikambuuze mmwe mwana muto tannatukadde okwogera ekigambo tannatukadde okwogera ekigambo ng'oteeka mu mbeera eyo okuvunda zensonga ezimu zembagamba nemugamba nti bakiki naye nga mulina okwebereramu ng'abantu abakulu mutegeere ensi nga bwetambula mumugira basi bwetambula ensi erimu bintu bingi nnyo ebiseera ebisinga bw'omanyi nnyo ate olwala nnyo kamunguluzi naye ekisinga obukulu bwe mukwebereramu nga tugenda mu kiseera ekizibu kye twolekeddemu eky'ebyobufuzi n'akafandali nkiddamu nga tugenda mu kiseera ekizibu nnyo kye twolekeddemu eky'ebyobufuzi n'akafandali njagala mwegendereze nnyo mu sitowalinga emmere buli alina akasente sitowalinga emmere ogitereke buli alina sente sitowalinga emmere wetulaga si walungi wetulaga siki ekisookera ddala omusajja yawamba obuyinza bwe twalonda ne tubuwa Kyagulanyi Ssentamu yeetaaga omusawo w'obwongo gwe tuyita psychiatrist kubanga omusajja ajja kukola decision enkyamu ng'agikoze out of his minds Uganda ejja kwolekera ekigambo ekikyamu kimutamanyi
nenga ati n'omusawo ne munamuleta psychiatrist tanya kyagenda mukola kubanga ono yayiika Windows. Decision gyagenda okukola essaawa zino oba gyasuubira okukola essaawa yonna ejja kuleeta enteta mu Uganda. So bannayuganda mwenna mwegendereze naddala balowooza nti muli mu safe zone. Temuli mu safe zone. Tewali ali safe. Ekiri yatabala kyekiri n'asigadde waka. Ekisooka tulina economic crisis. Tulina political crisis. Tulina migration across our borders. Abantu abayingira from nowhere kuyingira eggwanga temumanyi gye bava na gye babeera. Eyo problem eri awo. Tulina land grabbing ne forced settlements zibateeka ku bantu ku mataka gatali gaabwe. Ekyo tukirina. Kati gwali eyo ngolooza osaaga ebintu bino. Kijja kumala kutuuka wo olyoka otegeere. Nga nfundikira katambi kana akolwaleero. Nzira bo bategeeza. Mwenna abasajja n'abakazi abaganda n'abakolera business mu Buganda ng'oli mugagga. Nzira mu bategeeza mubeere beegendereza nnyo era mwegendereze mwongere ku byokwerinda byammwe. Nkiddamu eri abakazi abaganda n'abasajja abaganda mwenna balina ssente abakyaddukanya business munyweze mwongeze ku byokwerinda byammwe era mwegendereze bigenda mu maaso kubanga obulabe bukyaliwo tebunnavaawo wadde nabwogeddeko. Enfa y'abantu gye bafaamu tetegerekeka. Obutwa buno obugebwa mu Uganda buli sophisticated. Nkiddamu obutwa obugabibwa mu Uganda buli sophisticated. One, nabagamba buleeta ekintu kye tuyita cardiac arrest. Cardiac arrest kwe kuzikira kw'omutima. Obutwa obusooka. Obutwa obwokubiri buleeta kansa ng'agira ku first stage oba stage yokusatu ng'obuze stage emu ofe. Obutwa obwokusatu bakuwa obutwa ne bukuyiwa Windows n'osiimuuka n'oba nga tokyategeera n'okogga n'oggwaawo naye ng'ofa butwa. Kyekika ky'obutwa kiri mu Uganda. Basobola obukuwera mu kyokunywa, basobola obukutera mu ofiisi, basobola obutukira ku motoka, basobola obukutera mu mmere, basobola obukutera mu ngoye. Naye nga wonna kikuzzaayo nti buki nti butwa. Era mu abasajja abakulu n'abagagga nabagamba mwegendereze nnyo abakyala mulina bannamba bbiri. Kyemutayagala kumanya oba kyemutya okwotegeera abakyala bannamba bbiri bonna abasinga obugye mulina bonna ba state agent baba staginga. Nabategeeza n'embaga wangu oli musajja muganda oli mukazi muganda ebyobugagga byonna n'ebyobikwatako tobyanjulira mukazi gwe wafuna owookubiri. Naddala abakazi ababa staginga nti baganda nga si baganda. Si buli alina erinnya egganda nti muganda nedda. Yensonga lwaki abantu bangi bakozesa olulimi Luganda okuwemula, okuvvoola, okuvuma nga balooza nti balina amaanyi ag'Ekiganda nedda. Njala bategeeza mwegendereze nnyo. Ekisembayo gwe omuntu yenna ali eyo ng'oli musajja mukazi muganda kyekiseera tudde ku nnono zaffe era kyekiseera tugende tusimulule bye byasibwa. Gwe oba oli eyo ng'olina olusozi kw'osobola okusamirira oba ng'olina ekigo osobola okusamirira mugende mukole ebintu bino. Ekizibu kye tulina abaganda tulina akanyoomonyoomo tunyooma buli kintu kinyooma. Abasajja bano abatuusi abajja okutwala eggwanga lyaffe Uganda bajja n'enkola egamba nti buli kimu tujja kikola okufuna obuyinza obunywereramu. Obalaba bali mu kanisa, obalaba bali mizikiti, obalaba bali mu masabo naye nga buli kimu kye bakola bakyagala okubeera nakyo nga bakyagala. Naye gwe agamba nti oyagala change. Ne oba oli kempewo za Buganda tosobola kwogera nti kino kiri bwe kiti. Ne oba osobola okusamira tosobola kugenda kusamira. Naye gwe tuyagala change. Toswala obuwangwa bwonna ennono kiguye gwe buwangwa gwe ennono. Ekyo njagadde kibategeeza. Tugamba lubalembera nga n'embiro kw'otadde. Katonda tumusabye ne Katonda ebintu ebiwanvu, ebintu ebiwa Katonda biwanvu. Naye tukola ebintu bino nga twegendereza n'obwegendereza lw'ensonga nti bano abasajja bali ready okukola buli kimu kye basobola okukola. Ekisookera ddala njala kibategeeza n'abasajja basinga obutemu be basinga okutya. Ekitufuza essaawa zino sigamba tetusobola kwerwanako wabula akatengo kangi. Ekyokubiri omusajja yasiga bambega bangi. Ekyokusatu tweryamu enkwe n'ebigambo bingi. Ekyokuna kimutagala kuwulira omuntu atannatambulako
abeera muzibu nnyo wakukyusa ndowooza yalowooza nti Uganda weeri esinga Dubai. Omuntu atanatambulako yalowooza Uganda weeri esinga Dubai. Omuntu atambuddeko muzibu nnyo wa konvinsinga era abeera mukambwe nnyo. So buli muntu gyali kikakatako okwebereramu ng'otambuza ekigambo kunga naye ng'ate mwegendereze nnyo. Kuba nabagambye omukulu yalipidde ekigambo kunga kigenda kuvaamu kintu kirala. Ebyange mbyogera bityo ng'omusiza gulesya ndigenda kulira ku bantu bange naye kiddako mu kijja kitegeera. Buli muntu w'oli weegendereze nnyo, omuntu gw'obeera naye n'abantu b'otambula nabo, naye ng'ate mukimanyi ensi yaffe tugyetaaga by all means. Bana bawujja omunya babujja kubanga babbi. Teri mubbi ayagala change, teri mubbi ayagala change. Sijja kubalwisaawo naye njagala mugende ku mukutu kuli ogwokubiri okuli Fred Kajibitu amuganda waffe tumusiime eshabwe agenda kujjayo olwalira abaweereze era musajja wa nnono nnyo agenda kujja abaweereze so nabwe tuva tugende tulaba omukulu oyo agenda kujja abaweereze olwala ku ssaawa zino zenyiri wemalira mukama 13 ampeera Ssaabasajja Kabaka wangalayo na gy'oli Katonda Mukama Katonda tumusaba akukuume akuume n'Obuganda naye nga njagala kusooka okusaba nga nfunzika vidiyo eno y'olwaliro. Muganda wange Jakana Nadduli mu mutima mulungi ddayo osomesa abantu Omungereza kye yakola. Zino ensonga ezaffe ez'Obuganda tujja zoogerako kuba zino ensonga baziyita internal affairs ne waliwo external forces ezatuyingiramu zizaleeta ekintu kino kyo. Ddayo osomesa abantu ku history Omungereza kye yakola ekituusiza Buganda wano weeri n'okuba nti ba agent abamu bali mu Buganda be bakola ebintu bya Bungereza by'olina okukola. So si Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka ali muwambe ali ku mudumu gwa mmundu ndowooza kitegedde bulungi. Mukama 13 ampeera olunaku olungi mweraba.